Ekimu ku bisinga okutawaanya bannakampala gwe mugoteko gw'entambula y'ebidduka naddala mu budde bw'okumakya nga bagenda okukola wamu n'olweggulo nga bava okukola nga kiyinza okubatwalira essaawa eziwera nga bakyali mu kkubo. Kino kye kiwayirizza ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority okukola endagaano n'abaddukanya entambula ya Tuleyini mu ggwanga ekya Uganda Railway Corporation okulaba nga bakomyawo entambula ya Tuleyini mu ggwanga. Bano balina essuubi nti kino kyakukendeeza omugoteko n'akalippagano k'ebidduka mu kibuga Kampala. URC in partnership with Kampala Capital City Authority and Rift Valley Railways hereby announce the launch of commuter passenger services between Kampala and Namamve starting on the 7th of December 2015. Okusinziira ku Engineer Charles Aboki akulira ekitongole kya Uganda Railway Corporation, singa ebikkiriziganyiziddwako biteekebwa mu nkola Tuleyini yakutandika okusaabaza abantu nga 7 omwezi guno. The government through the Kampala Capital City Authority will provide the financial support to cover the shortfall in income against operational costs. The results of the pilot will give us the necessary data and information to gauge the viability of this and other routes by understanding the passenger numbers and other variables so that we can make a firm decision on how to proceed with commuter rail services in Kampala and the Greater Kampala metropolitan area. Engineer Boki Chausi ategeezezza nti ssente ezireeyo mu kawumbi kalamba ze zeetaagisa okusobola okuzza engulu Tuleyini eno okutandika okukola. The public to note that commuter rail forms an integral part of Kampala Capital City Authority's long-term transport master plan because it will help reduce the pressure on road traffic, particularly during the rush hours, which has become increasingly problematic for city workers. Tuleyini eno yakusasuliranga shillings 1,500 buli lugendo oli lw'anaatambulanga.